kasita ofuna notification otegera butegeezi nti ate tulina olugambo lwetukuleetedde munnange. Katutandikire mu Arsenal. Ab'Arsenal mbatumiddeko abali ku News Spark Channel. Kaakati wale ng'avaayo ng'agamba nti Arsenal bagenda kugikuba, tesobola kubeera ng'ewangula, era bw'eneeba ewangudde simanya ajja kukolera mu kiteeteeyi. Arsenal yawangudde zaabadde 2-1. Kaakati no munnange akoledde mu kiteeteeyi olunaku olwaleero. Nga wali mu kumulabaawo oyo nno mukozi wa CBS wale mu mutegerera ddala bulungi. Kaakati yakoledde mu kiteeteeyi naye abasajja mutuwe ku kitiibwa. Ab'ekiteeteeyi we kimukoze. Arsenal bwati bwekoze wale MC wale ajidde mu kiteeteeyi. Akamina kubona kuli kyokalazi wale. Kulijo tusaba akibwato naera. Ekyo kikalidde. Naye wetoni Arsenal wale. Sikanda kwetonda. Arsenal ngikoli midde. Lokomaze kiteeteeyi. Tegenda kuwangula Champions League, tegenda kuwangula Premier League. Wakunkola kino. Ngikoli midde. Wakaji wakateeteeyi akogunze. Wale kanonyeze mu town. Mu mawulire amalala munnange ge tuli mu kufuna ku News Spark Channel, abanange business sinyangu, omuwala ono bamufeze millions 10. Wali ozikutteko? Tudde mu comment section bannange nga tolimbye millions 10 wali ozikutteko nga zizo sinti. Bazikuwadde ogenda oguliza omuntu poloti. Nkitegera nga zizo wali ozikutteko nga zizo. Kale wali ozikutteko nga za business otyo. Kaakati gwe yali azikutteko omanyi kyentegeeza. Omuwala ono bamufeze obukadde 10 n'awunga. Katukuwa akatambi kano. Bana yekakana. Manji ge tulina olunaku olwaleero ky'olina osooka okukola kwe kuba nti nno osubscribinga ku YouTube channel eno ate video eno obeere nga ogimpeera like. Katubeere nga tweyongerayo. Atali mulaavu waakufa, atalina akwagala oli waakufa. Tolaba abantu munyigira kapo munnange ensanyufu. Ne Rema Namakula engeri gye yabibalamu we biri mu kutambula. Rema Namakula yeeyagalidde mu bufumbo bwe. Buli muntu munnange yandyetaaza obufumbo ng'obwa Rema Namakula. Tetumanyi bibeera eri mu nyumba. Ffe kye tulabako kye tutwala. Ne munnange katubeere ng'ate tukwa Rema Namakula ng'alina omwami we Hamuza bali bweru w'eggwanga mukwano. Kiriza tubuzeeko ku bantu bano wammanga, Nantale Kulusumu, Annie Ndagire, Miss Jane Nalunga Harriet, Sarah S. Nankuke Esther, Sarah Namukasa, wali omukwano gaffe ayitibwa Kuku Ndakwe. Editor atuina Sophie Abba ate era katusembyeyo extra news abala tugenda kubeera nga tubakonako amaaso awo. Mu mawulire amalala mutabani wa chairman Nyanzi, mutabani ono nno naye alaika takkiririza mu bya struggle, babadde bayimba akayimba tuliyambale engule, eddoboozi lyange lyafudde temuseka. Akayimba akakengule nga munnange ayimba tayimba kyokka nga kamera zimuliko. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Tuliyambala engule zimasamasa, olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulizimba mu Uganda. Tuliyambala engule zimasamasa, olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulizimba mu Uganda.
leero kubadde kwebaza akosa n'okusabira Dr. Jose Chameleone era abantu bangi abagenza okubeerawo munange nga bamusabira akosa n'okwebaza Katonda olw'obulamu bwe bazadde be babaddewo ate era n'abantu abalala munange katusooke tukwa akatambi kano nga munange bamusabira olw'okwebaza obulamu bw'omuweereza ono bwomutuusizzaako nga jjanjabibwa byonna byabadde akyalimu okulumizibwa akyalimu obugonvugonvu netukkiriza nti essaala ze tuweereza nga famire nga mikwano gye ng'abazadde be n'ekereziya enatuuka gy'oli tukusaba oyongere okumutuusaako obujjanjabi n'abajjanjaba obafunire bafunise obakusobeza okufuula ebijjanjaba n'eddagala ettuufu ate era bisobole okukola obulungi sazaamu byonna ebiyinza okubeera ekikyamu mu bulamu bwe sazaamu ebiyinza okubeera empeta omulaba esitaani sazaamu ebiyinza okubeera ebitali byakwakaliza bulungi musomolole byonna ebiyinza okuba nga bikyamusige mutafulule ebiyinza okuba nga bikyamusige omusobozese okubonera ddala obulungi asaewo abeeremberamu era asigale nga okuweereza mu bantu bo mu famire ye neyenyini okusobola okwewereza natebikira maria yongera okubeerako omwana we ambye Dr. Jose Chameleone naye era omulaba si musanyufu nnyo omanyi waliwo ebintu ebimu ebikuwa essanyu nga awoobeera ng'omukyala ali awo kumpi abaana obalabako awo okitegeera mu kusabanga kuno abaana bandibaddewo omukyala yandibaddewo naye kale bwe bityo munnange ate webiri erudda eyo naye abayimbi babaddeyo si bangi nnyo ate ng'abayimbi kino kyekiseera kye mwandibadde mulagiramu Dr. Jose Chameleone bambi omukwano neera kyosiga kyokungula kirabika Dr. naawe banno tewababeererangawo era Juliet yansibidde entana nga nkomona ngamba Chameleone katoddayo buli kiriyo mu bungi abateesi bangi ne wano mbalaba abamu tosobola kunga ntukuŋŋanye mu ekereziya eno yonna kusaba kuno kwa leero tosobola nti wano wabulawo Yuda era waliwo yes era yatambulanga ne Yesu naye yesi ensonga esinga obukulu ebikemo bingi nnyo wano n'okusomozebwa kungi nnyo naye era Mukama we musumba wange byonna nja kuvuunuka mbasuubiza bakwano bange nti eno ssuula mpya yes eno ssuula mpya tubeere basajja bakulu omwezi guno nga guggwako ennaku z'omwezi nga 3 mpeza emyaka 47 abasinga bagikweka kuba abamu kwe nasoma nabo basanga ndaba nga ab'enkaaga naye mwebale nnyo okujja mu kirambiro ky'emisa kino bwe tuddayo tetukoma wano tusabiraŋŋane tusabire n'abalala bantu balina ebizibu anko Palaso wuno akeereye abasinga mujjaga nti akeereye yasuze akola teyasuze ng'akola naye okanye naye nga nti mugonvugonvu ne Mukama wange Palaso webale nayo kujja mukisa gubadde gukuyiseeko ne Palaso muteeke mu ssaala ne mukulu Douglas Mukama amusaasire bane mwebale nnyo mwebali edda bannamawulire mbaddamu era ne mbagamba muli bantu balungi nnyo kwa mumwe bwe tuyita okutuusa obubaka waffe mu bantu naye Uganda yeetaaga obubaka obulungi katugendeko ewa Eddie Mezaya naye nga tetunnagendayo sooka vidiyo eno beere ng'ogimpera like subscribinga ku YouTube channel yaffe ate leka obubaka bwawo mu comment section kaakati nno Eddie Mezaya omulaba awo munnange ataddeko akakoofiira ka Nuupu naye ate ebigenda okwogolebwa mu vidiyo biraga kirala katukuwa akatambi. You will never be a president of the Republic of Uganda. Bobi Wine tolifuga kugwanga Uganda nga president walyo. Bobi Wine ne bumala bucha kumacha ne bakulangirira nti yegwe president wa Uganda. Passport yange nja kujikwata njoche eya Uganda. Ngende ne waffe kalangalo ebijja mbitunde. Kubanga siyinza kukkiriza kuteeka bulamu bwange mu ggwanga nga Bobi Wine akulembera ba hooligans ye president w'eggwanga
nti omuntu yenna ayogera ku linnya lya Bobi Wine alina okukubwa, nti omuntu yenna ayogera ku kigambo principle akubwa. Ekitegeeza Bobi Wine bwe bukya ku makya n'obeera nga yegwe president wa Uganda ogenda kutukwata otuteeke ku kalabba kubanga tetukuwagira, era abantu bonna bagenda kubakuba kubanga boogedde ku linnya lyo. Kakitegeeza Mukama Katonda tabangako musiru okuddira gwe Bobi Wine akukwasa eggwanga Uganda. Tunaddawa Bobi Wine oyogedde ku President Museveni emirundi emeka, ng'omuvuma, ng'omujerega, ng'omufuula kasasiro, ye nga takukwatanga kukuba era nga gwe tebakukubangako kulwokuba ovuma President Museveni. Era igwolowooza eggwanga Uganda lyonna lirina kubeera nga likkiririzibwa mu ggwe. Kakati bwe tubeera nga President Museveni atufugidde emyaka 40 ng'akkiriza oppositions omuli gwe Bobi Wine ne mumuvuma, Wayiso Mufumbiro asiiba ku TV ng'avuma President Museveni ne General Muhoozi n'abalala ba Muhammad Nsereko, bo nga tebamukwatangako kumukuba. Kye mwagala okugamba nti gwe Bobi Wine bwe boogera ku linnya lyo gw'oli wanjawulo nnyo, tolina musaayi mumyufu nti bakwogerako olina kubeera nti nno omuntu akwogeddeko akuba bukubwa. Ye kambuuze Bobi Wine, gwanga ki mu nsi yonna nga opposition leader avuganya afuna omusaala okuva mu gavumenti ya Uganda? Bobi Wine njagala ombuulire yeggwanga eri funding alivuganya mu nsi yonna. Fena tulina internet, buli muntu asobola okunoonyereza. Bobi Wine njagala ombuulire yeggwanga mu nsi yonna nga opposition leader oba avuganya avuga bulletproof. Kankukakase Bobi Wine, omulimu gw'ogukoze nga Munnayuganda weegaggawaza era oli musajja mugagga, era kkiriza obagaana Bobi Wine next 2026 ogenda kubeera era opposition leader, era ogenda kulonda luupu, era ogenda kufuna ababaka mu parliament osigale nga ofuna busuulu kwaba ababaka booleeta. Bobi Wine ekirala kankulage nti tosobola kufuga ggwanga Uganda. 1, njagala olabe Bobi Wine ekisookera ddala nga ggwe omuntu Buganda gy'oyita Uganda. Bwe mubeera nga Bobi Wine, bwe mubeera nga kituufu mwagala kufuga ggwanga Uganda, mulina ababaka ba parliament ababaka 57. Ku babaka 57 ababaka 56 bonna baava mu Buganda, omubaka omwe yava mu Busoga. Ekitegeeza Buganda wamala dde okuginyweza bo bakuwagira. Kati lwaki tosaasana mu bitundu ebirala naye ojjeyo ababaka ba parliament, naye n'ababaka abalala abali badde bakugirayo obuwanguzi mu bitundu ebirala obaleese nabo basuffocatingire wano mu Buganda. Already walina obuwagizi. Ekitegeeza gwe Bobi Wine olowooza Buganda ye Uganda. Kubanga bwe mbuuza lwaki tolina babaka mu Bugisu region, lwaki tolina babaka mu West Nile, lwaki tolinayo mubaka n'omu mu Northern, lwaki tolinayo mubaka n'omu Fort Portal biki ebyo, tolina mubaka n'omu outside Masaka Masaka region oba bagiyita Masaka nayo ndobuza Buganda region. Kitegeeza Bobi Wine igwe omulimu gwo kakati concentrating mu Kampala oleeta abantu bo nabo kulwokuba manyi nti ab'omu Buganda tuli bajega, oba kitegeera nti nabo bali ekkatooke. Yensonga lwaki oleese Wayiso Mufumbiro mu kifo kye yali badde ewaabwe. Bobi Wine naye omanye nti at least ejjinja kubanga olinayo omubaka omu owa NUP nti at least olinayo ababiri, oleeteyo Mufumbiro kuba w'amaanyi abantu bajja kumuwa akalulu, naye era naye omugjayo omuleete mu Buganda olede woolina obuwagizi nti naawe mmalo ebiseera nga nkuwagira. Katubuzeeko ku Debbie Johnny, tulina Jackie Ellen, Nasuna Jennifer Goletti, tulina Kemba Bazijole ogamba otya, waliwo Joseph Semakula, Namuli Eva Semakula Belinda, tulina mukwano gwaffe ayitibwa David MTST, Baby Shana, ne tubeera ne Nabukonde Susan. Kiriza tubeere nga ate tweyongerayo. Oli ewaka ng'omukulu akukubira nti olwo ng'agikuwa agikweyanza kuguma ebbanga yamaze nga taliiwo akugamba nti ki? Kirawo siba yagambe
iyo akirwanira kati simanyi kumwebaza ki but of course kumwebaza kubera naye tuzadde it's a family so sagamba mwanebaza kubanga tuweba family it's my responsibility so just kusiima. Okay, omuntu ayinza ogamba wiza abadde ajjanjaba ssente azigyewo ezigula ezikuyiwa mu Mercedes Benz nga wiza yalimba anti tubadde tumulaba ajjanjaba tubadde tumayita ayina channels eziri different nezikwatambulira wali different so tusagamba just kwera ku stage ekimusasula. You know, so he's been in the industry for almost 20 years. So this is a government moving at the stage to Chimureza, and at the same time, you have a day US or other shows, but that's was a mama again that Cleveland, again in Boston. So that's for Baba Funo. Okay, amaze okuwa ekirabo gw'omutegekedde ki oba omutere alinde ki? Kyali baddewo era family kumubeerera okumusupportina for everything. Embaga yaddira nange kubanga yagitusuubiza wanange mumbuuza embaga nyona tuzirinde ejja ejja saawa yonna. Kiki omugamba wizo? Omwaganyo ate mwebaza kukyakoze ate Katonda amuddizeyo eri enkadde gy'obadde nayo ogenda bwe twetambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspark channel katukusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Abasubscribinga bannange tubeebaza nnyo, abalabi baffe abapya tubaanirizaako ku channel eno ate naawe abalikinga ababeera mu comment section tubabuuza kubeera bulungi weeraba.